musajja waffe Bruno ke ekizibu kye bakazi bangi nnyo jukira yalina oli omukazi eyafa era yeegaana omwana bagenda omuwa omwana oyo omukazi ng'ali kundi n'atuuka ne kussa eri okusaba omwana amusiibule ng'omukazi omwoyo kwegamba ng'anaatera okufa omusajja n'agaana omutima omubi kati era emyezi egyavaako awo emabega era ekiwala ekito ne kivaayo ne kigamba talabirira mwana ne tulepuka n'eyo ensonga kati ate tuwulira nti ate waliwo omukyala era avuddeyo era ensonga zeezimu kati nze simanyi opinion yo ku ebyo. Aha, kati ensonga zino bannaye lwakuba abakazi tusiba tubawoninga mu nsi muno. Tuzze tulaizinga alati mulekere okubeera nga buli kaseera mwagala bintu byakubeera mbu mwagala kumanyika. Ebintu bino bizze bibeera ku bakyala bangi nnyo mwagala nnyo okumanyika. Muva ku bantu abali bagadde genuinely abali badde babateekamu obudde mwagala nnyo okubeera mu mawulire mwagala social media babawanike bakuwulire mbu dating enogolo. Abavubuka abasinga muno be mulaba bamuyita ba celebrity abasinga obungi baavu ba lunkupe era tebalina kye balina. Kati abakazi obuzibu bwe mulina muva ku basajja bammwe kubanga ti omukyalo ono acomplaining ateekamu embeera ku ssaawa zino gwe boogera ku omuvubuka oyo ali ku rekodi yakabeera n'abakazi bana abaana bana ngadduka misinde. Buli mukazi gwawa olubuto amwegaana. Ye muvubuka gwe nali ndabyeko mu bayimbi ata breaking nga ziru atalina luyimba luna lwatunda okujjako okuleega omutwe gwe n'ebikaati bye n'ebifiiri n'abeerawo nga buli kaseera ayagala kwepromotinga ku bintu bya social media kwefuulamu ayimba nga talina byayimba. Omuyimbi wa karaoke ye muyimbi yekko wa karaoke gwe nali ndabye asiriwazza abakazi b'e Uganda abali mu Uganda n'abatali mu Uganda ne balowooza omuvubuka oyo asobola okubeera omuvubuka oba omusajja mu maka. Omuntu yenna buli lw'omulaba nga ngadduse ku bintu by'obuvunaanyizibwa bw'omwana nga ne kesi yeesoose kubanga oyo mulenzi bamuwaabidde emirundi mingi nnyo ne maama w'omwana yasooka ye yamutta ye yali victim eyatta omwana omukazi omuwala oyo yagenze mu maaso n'agenda ku mukazi omulala okyuzi gwe yali ali naye ne yeegaana ne bamutwala mu gende waliwo omulala okusinziira ku information gye nnina yabula ali eyo naye yamuwa olubuto omwana mulala n'adduka n'ono afuddeyo. Ekyo kitegeeza kiggwa atuwuliriza ali eyo. Kiba kitegeeza obuzibu tebuli ku muvubuka ni samodiata abakazi mmwe abatakkiriza bintu bigenda mu maaso. Mwagala nnyo obutaala, mwagala nnyo okwerabisa, mwagala nnyo okwekonfamingisa, mwagala nnyo okukakasa mbu mmwe mulina abavubuka simanyi ba six pack simanyi bafaanana bwe bati. Omuvubuka oyo lwakuba mulaba mbifaananyi ye muvubuka akyasinze kubeera mumpi kati nakyo tukyogereko. Naye olw'okuba mmwe mu bulamu bwammwe mwagala nnyo okweteeka mu kamera mwagala nnyo okwesiba ku bantu abasajja abawavu gye bali emmekete ekibedi kyobola lwaki era oba omuyita mukadde akoze musango kimazima ddala. Omukyala kyengezaako okugamba birds of the same feathers kubanga lwaki bakwatagana n'omulenzi oyo nkubulire ku lwaki because alabirira omwana baana bangi nnyo omukyalo naye omu ku mukyala yali atanze okuzunga n'abasajja abawera 6 nga naye mwennyini amuteeka mu butaala abateeka mu butaala mbuno yebba wange naye nga taliyo ye mukyala yakasinga okutulimba yakolako embaga wano ne tutagiraba n'agireka ku social media yatomera sekadaama si musango yakwata ne vice chairman w'ekibiina ekyasinze ku rulinga party wano abaana ba vice chairman ne bamugoba. Esitore yali y'amaanyi nnyo bwe bamusanga mu gavana ng'agenze ku kyakala ng'agamba mwayagala omusajja amugulire eka 10 ez'ettaka. Buli omu atomera Mr. Kibedi tetujja mu oyo musajja wakubiri waliwo omusajja omulala gwe yali mu Lufula chairman w'omulufula naye gwe yali ayagala. Chairman w'omulufula ng'amugamba tabeerangako na mwana n'amusanga n'abaana abo beekugambye abawala ababiri abali emyaka 16 ne 18 omusajja n'adduka banaye n'omulala gamba buulire tabeerangako naye mwesiimu mu bigambo byakola. Omukyalo oyo naye mwennyini alina emize bwekityo ye mukyala yeka gwe nalaba yasoma certificate yakatuuka n'afuna masters juzi bannaye nekyo tulagere kyogera. Mr. Kibedi nedda omukyala tetuganye Mr. Kibedi fena tubeera n'ebibi byaffe naye amazima gali nti omukyala mbagambye bw'aba singa ali ayagala bayira werenako
n'omwana oyo gwalabirira omuwala mu mbeera eno etambula bw'abata nze omukyala nali ndowooza bwe yajjako omulenzi oli eyasiiwuuka empisa asiiba anyigiriza abakyala yali badde amumentaringa n'amugamba muvubuka gwe nkulabirirako omwana ono naye toddanga mukola mistake bweti naye alingaga yagamba omuvubuka ddayo osiige osigale ng'onoonya abakyala nga oli bakugambye oli akola charity si nnyina oli nnyina nti naagenda mulagira akkirize kasajja tekalina amagezi tekawulira tosobola kumenya nnakazibwe bwamulipizi eryo erinnya lye namukadde oyo erinnya lye tomuyita namukadde kibedi tubeeremu naawe kale embooko eyo bagiyita abakazi temwagala kukkiriza bwe bakugamba munaye olina emyaka emeka temwagala tuwulira myaka gyamu bwe bababuuza bannaye mukuze oba netta temukikkiriza ffe tukkiriza abasajja tetugamba tuli basajja mmekete n'emyaka tugirina ekikulu ekiyimiridde naye mwe bababuuza temwagala kugera kale katukubuuza egijjo gwe kibedi gwe myaka emeka gy'olina nze nina emyaka emikulu ekisobola okubeera nga kisobola okubeera n'omukyalo ow'emyaka 4 ogikkiriza ekyo olina emyaka 4 kati owuliranga omusajja asobola okugamba asitula omukazi ow'emyaka 4 kiba kitegeeza alina emyaka emeka nze nfitiya mubakazi omukazi yenna ali eyo ng'oliwaana oba okya mu mikisi yange kati sowulyanga ngamba owaana yanjamu omanya emyaka gya tikibeerako kubuuzaawo ate ekyo sikyegaana nze sola akati awo gyomulaba bw'obeera ng'okyali mbooko owaanira kugamba okyali mbooko naye kati bano abakazi boolaba myaka 5 mu 3 abaana bonna naye azunga buzuuzi nabo bwe mugamba namukadde nga muwakana ate n'ekirala akavubuka singa yakajjako omwana n'akabuulirira bino ebintu sibakugamba mwabakwata abaana ne mwefuula mu mwadoputinze bw'okwata omwana n'omwadoputinga n'omutya ku mukwano gwo n'omulabirira omusajja mugamba oyo gw'olabirira omwana omugambe gwe ssebo nsaakaloddemu okola ebyekisiru bino nkukwatiddeko omwana ono nga njagala kibeere kyakuyiga toddamu kuzunzazunza bw'oba oyagala abakazi kozesa kondomu ekyo kyo kibaawo naye Mr. Kibedi naye kati omuvubuka asiiba azunga buzuuzi ate baagala ne bamuteeka muli okukola mu masaaji nga bw'atalina byayimba talina byakola atambula masaaji simanyi mu loogi abeera yala obuliri mu loogi simanyi akola kimanyi mu loogi oba mulimu ki gwakola mu loogi ebyakaliyo kibaabijja buli muyimbi kati afulumya hiiti talinayo hiiti nadde simanyi bakazi mu oba mwalwala oba mulina ebiwuka mu mutwe oba muliko lubaale I don't know how you mix with somebody ataina heat, taina sente, taina jasula, nyumba jasula ya store, oba muliko mumufanana. Gwe no sigala no tambula ku muntu kola abanga ta performing ateri amu booking. Ayimba waje. Ati kati goli mbi abayimbi enaffe tetumanyi bya. Kyobala babakazi mama abakola ensobi kati gwa mukazi omusala ovuko bwa jana jako kondomu naye baka nawe nakuwa olubuto. Musirikire mulekera okujjana mukirika amannyo gamwe ne mukyano mutaliko tuwoganira ku internet. Mbuba naye mutuyambe ono yamba olubuto yakuwa olubuto o incidents due diligence ate siba ngamba abantu mukolenga research ku basajja bwe mudatinga nabo. Abasajja mmeketenga ffe mutufiisa ne bunda kubavuka musima 6 paaka 7 paaka 1 paaka 3 paaka 8 paaka bye munoonya kati njagala muwuliriza ekintu kino kibe kyakuyiga gye muli Mr. Kibedi carry on just a minute ekintu kino kibe kyakuyiga gye muli bw'ofuna omusajja yenna genda okole background check bagita background check ogenda n'omanya omusajja ono abeerawa akola mulimu ki alina abaana bameka kulwaki yaseparatira ne maama w'abaana waba yayagala making sure eno details ozifuna nga tonnabafuna lubuto obuzibu mulina mugende mufuna olubuto bino byebivaamu kyofuna bw'obeera ebirolereko complaining nga temwali mu mukwano bakulimba bakumbisinga abasajja b'e Kampala wano abasinga obungi be bakyasinze kubeera bayaayi obviously I wanted to tell you this abasinga abasajja abali mu bintu bya celebrity bayimbi tebakolangako commitment kyoba olaba abayimbi abawasinza batono Chokola abayimbi ababaye ne bagamba nze ni mufumbo batono abayimbi abasinga tebagala kukola bwekyo kubanga lwaki bamanyi mu lwe batambula basiba beepiica bagenda beepiica ku bivulu beepiica we bagenze beepiica abayimbi be Uganda nali badde mbasaba mugende ku bayimbi abasobola okubeera nga basobola okubeera balambulukufu nga gwe wajja n'akukwana siganye okukkiriza ddembe lyo naye abeere ne kola background check omuvubuka no gwe mugamba teyasoma kiri awo omuvubuka talinawo kyalina omuvubuka lunkupe masikini omuvubuka kati gwajjate nakuba ebigambo olw'okuba mwagala nnyo ebintu bya social media mbu bwe mulamuwanika wakuba ekifaananyi social media n'akyenga ku Instagram
nakiteeka ku Snapchat simanyi nakiteeka ku Facebook bubara ulira ngoli dating zone kapere ngoja kulowooza ofuna ebitiibwa kati mubonabone n'abaana bammwe mutandika okuzaala ng'emmese abasiikemu n'endwadde zibawe kubanga sirako muvubuka atateekako kondomu ate bw'atakosa kondomu n'adduka n'agamba tiyakuwadde lubuto kati this thing by the way you people listen ono muvubuka alina breaking record all the 4-5 women he has ever been with accepting angako basoose mutwala mu court ne mu DNA is always dragged in court ekyo kisobola kiiga n'ogamba ono omusajja bw'abantu batateeseko kono mujja kufuna olubuto olw'okuba munyumyambu ebyana birabike bulungi teri nsonga egamba mbu ebyana birabike bulungi nga bijja kuba bisiru ate bigane n'okusoma nga tatawabire tajja birabirira. Some of you should wake up. Abasinga abakazi temukola temwagala kukola temwagala webagamba kola kino toyagala kikola mbw'oyagala kudeetinga celebrity akuwe ssente. This is what is happening. Kati omukyalo ne yavuddeyo n'ayogera n'agamba ono gwe bali kuteeka ku social media ali ku rantinga buli muntu amuwulira ebisibu bye yalowooza tujja muyamba nsaba mpita kibedi njagala owulire mukyala gwe bw'oba owulira ng'oli eyo njagala omanye nze muntu atakasobola kukkiriza nonsense bw'oba wagenda n'okozesa obusiru bwo n'osula ku muvubuka ono ng'alina rekodi y'abakazi basatu bonna acceptinga nga baana n'ofuna olubuto mbadde nkusaba olekere okuddawo okuba kerere ku midiya zonna z'osobola oyitako tuula olabirire omwana wo omwana bw'aba aganye nkimanyi ekisinga okuluma kumuwa linnya yakika mweweere ekika n'alinnya kubanga osaala mu kasiru bw'ozaala mu muvubuka ono obeera ng'azadde ku muntu alina ensimbu obeera ng'azadde mu muntu omulalu because tabeera na future talina plan ye muntu gw'ozaala omwana tasanyukidde na mwana atandise kuddukako oli lubuto wewe omukazi bw'ofuna olubuto fe abakazi baffe abasinga obungi abatuddukako bamanyi bulungi nnyo n'omwana kibedi yakyasinze kulabira mukazi wa lubuto twalabirira abakazi ku lubuto okuba bwe bajjama nti ne bandabanga nkumba kibedi anoonya mukyala wadda kibedi oli mukuba kalango onoonya mukazi omukazi anti kati wagamba mukati gwe tokyayagala mukazi tokyayagala bazaala oyagala nga nabaana oli yagivaako nga yavaana webale kwogera mutuufu nze kasaawa zino saagala mukazi ajja nayanyumyambu azaala kubanga nezazaala abange kyaggwa bennina abasatu bano bamala saagala kuwulira mukazi yenna mb'ozaala era bw'obanga oli wakawoowo oli wa mutawana kati okumanya njagala n'omugumba amutwala awootiramu okumanya njagala n'omugumba amutwala ate yasinga obugumba nkimanyi mu kitululaga ekibi naye mulaba omusajja sirabanga omusajja avayo n'agamba ayagala omugumba naye zaasoose mu nsi yonna omugumba nkutwala era beereyo nga weepima bakukebera nga bagamba mu yes jangu tugende tewalitamu naye gwe saagala kujja kwesiriwaza ng'oyagala kufuna lubuto no ebyolubuto no sikyayagala bintu bya lubuto sikyasobola bintu bya lubuto kubanga nze abaana abange ekisooka banjavuwazza basoma kwagakaani wano sigamba kunjavuwaza naye bwevunaanyizibwa bwange kati olaba abasatu basoma kwagakaani abamu bali kabojja. It means they are taking a lot of money. In spending a tamu namba ey'emyezi 3 esookerwako $1,16,000 n'ekitundu. Jeve bate mayiti no odduka buvunaanyizibwa obutayagala mu. Sisobola kudduka buvunaanyizibwa abennina bokka olaba bali mu primary naye batwala 16 kitundu. What does that mean? It means that singa nyongerako era kijja kubeera kya bbeeyi. Kati okujjako omukazi ng'ozze nga naawe olina gagga olinamu ku ssente ng'oli waate $3,000,000 ng'eza $1 awo osobola okuzaala kubanga tukola endagaano. Saagala bino ozaale nfuge nga kasiru ono omusiru asiruwadde saawa zino omulaba omuvuka n'ekitiibwa ndowooza ne sisita omanyi alina sisita we ekibeera Australia ekyo ekyasirwa luli ekyali mu mbeera zino Baisira Kibedi toyingizaamu bantu balala tusigale ku mulamwa omuganda we omanyi bannaaye bw'obeera ne muganda wo nga muppi banenya famire banaye abooluganda n'abako n'ab'eŋŋanda mwabali mikwano gy'omuvubuka ono era musajja wange oli eyafa lunaku lumu yajja n'akolanga nga protecting omuvubuka ono ne mugamba musajja kwenjagala ove mu bino eby'amalala olw'okuba mugenda mu masaaji ne mukwatirira ebisambi by'abantu sibe mugenda mu loogi ne mukwatirira ebisambi by'abantu bikunyumira walibadde omuvubuka ono tomuprotectinga tomugayi munenye muvunaane naleesa byamumpe mukube kibooko omuvubuka oli akadde engulu kubanga saako omuvubuka w'emyaka ki omuvubuka oyo si muto nno alina emyaka nga 36
Omuntu bw'abeera n'emyaka 36 omuvubuka ye oyogedde amazima ali ku 3rd level. Otegera kati bw'abeera n'emyaka 36 n'asigala nga dduka kati jjukira twakamanyako abaana bana naye waliwo aze n'apeereza message mbu omuvubuka yalina abaana 12. Message ezze wano omuvubuka alina abaana 12 naye bwe bakazi bwe bali eyo okujjako okwesiriwaza n'okwefuula balumba tuutu kulwaki temukola due diligence ku bantu siba nadvisinga abantu ng'oli ku platform yange gye bayita Kibedi Ronald Cox okubeera abantu abali 30 years plus abatandika okubuildinga feature zaabwe mbajja ne tukwogera tukuba ku mpoozi ne mbaga abannayi bw'ofunanga omusajja ng'akwagadde oba oyagala kubeera bufumbo oba oli mu relationship kola due diligence okuva edda nedda baatugamba nga tukyale ku bakazi baffe nze teri mukazi yenna yazaala omwana owange gye saakyala era nasituka bwe yafuna olubuto bwe ne mugamba nze sakala bintu byakunfiira mu nnyumba tugende ewammwe manyeeyo naye situka ne ngenda ebitono bye natwalanga eba ebingi bye natwala ne ntuula ne mbagamba ne bambuuza munaye oyagala ki omwana waffe omwagaza ki ne mbagamba kino ABCD oluzibu nze bwe nasanganga nga bansaba kazimbe mu kibuga famire zonna ze nagenda mu bakazi nga bagamba twagala omusajja owakazimbe ku Kampala Road owakazimbe ku Luumu ku Wilson ate naye sibirina bayireere oba wafunanga bagagga abawala baali bategeerekeka tebaali bagagga naye nga famire zo balabika balina potential credibility yange yali nti sirina mukazi gwe nayagalako nga teyasoma teyaliyo naye bwaba mulungi otya Aleese ekitone nnyo nga wasoma ng'oli wa wansi walina kubeera ne diguri emu naye kati bonna basatu wakyala bonna era ne balema oba wadduka buvunaanyizibwa abalala byali bizibu bya religioni nayagalanga nnyo basiraamu kati kankubulira ekyo baali basiraamu ne ndowooza bajja kuneetaaga basiraamu ne baŋŋamba musajja gwe olina okukyusa erinnya otandika otuwe shahadu simanyi shahadu ne mbagamba bannaaye enzikiriza eyange n'ennono yange ne Katonda wange n'obwaki abasinga tebunzikiriza kubanga ne mulangira ne mbagamba obwaki abasinga bwe bawulira mbu omusoga yasoose okukyuka okuva mu bukristaayo n'abeera omusiraamu eyo buvve kubanga nange nnako guidances ne mbagamba muwala wammwe mwagadde naye ne bagamba ondajja kusigala ono omusajja alabika ajja genda alye kali kagudi ate omanyi beesiba ku bintu sibirya naye mbu omusajja ajja genda alye kagudi bw'alye kagudi ate kitegeeza atajja ewaffe omwana waffe amusiga emize emibi abasiraamu ne bateekawo embeera ne bagamba abasinga bungi abawala babajja mu Uganda naye era nga gwe toyiga omu babiri basatu ng'era toyiga nze omukisa gwange nagenda mu kyaki z'abalokole bonna nga noonyayo bawala naye nga bukazi bwe ntuula mu bakyaki z'abalokole obujulizi bwe bawa bagamba nze njagala Katonda ansonyiwa omusajja namutta ne ŋŋamba ate nakoba butiri yatta omusajja ne ŋŋamba sijja bisobola bino buli lwayeraga mu kyaki n'agamba nze munnaye namikwano gyange jaŋŋamba mpa eddagala ne ntabula eddagala ne ŋŋamba kati ono ate yatabudde eddagala ne ŋŋamba mu balokole wonna bwe nagendanga nga noonya omanyi abalokole basingamu abakazi abangi era nalowooza ekyaki y'abalokole yesingamu okubeera ne ba innocent naye natulanga n'empuliza obujulizi bwe bawali testimonies ono ng'omuwulira nali bweti nali nanze navaanga mu nnyumba effujjo nga linkwata n'emikwano ningana ekimansulo ningamba Katonda wange wulira ono ate kati onana naamwagala munaye Katonda njagala nsonyiwe omulala nate musajja twalwana nina tempe ningamba n'abakazi abalwana n'ecupa kati ningamba bano kiwatuufu kwegenda okutandika okubeera nga noonya mu other classes of people bano benasanganga nabasanga mu conferences naye nga temunaye abawala tebalina buzibu abawala bagambanga ffe tetulina buzibu fe abasajja abakristaayo oba bakatuliki tukwagadde ffe tuli basiraamu naye nze abawala bakyagalanga naye waabwe olukiiko bwe lwatuulanga ne bagamba nedda ssebo muwala otwagala nnyo tukulabye omusajja gw'oyagala tumulabye omusajja yeye omusajja olensa giant obuwanvu ali 8 feet tumulaba byonna bisanyiza birina naye kali alina okukyuka ky'oba olaba gwali eyo ng'awuliriza kolanga due diligence ku muntu abantu abasinga obungi byenjogera mubadde ba victims nga gwe mwennyini nyini nawe oli eyo ng'ekikulu ky'ekisingisiza okufuna omuntu gw'oyagala yalina kubeera nga ddiini ebyo babibeeramu nnyo abalala babitugaana okubeera n'abantu baffe nga bya misomo oyo owokusatu gwe nasobola okufuna bangamba mbu olina okubeera ng'olina masters kyokka nali nkyapa pursuing masters nga bo bakwasaganya nnyo education was the key era nga bagamba naye bagamba naye course ndi kimalira wano KIU
Muzikiri ne bangamba gokyasoma tonda batwagala omuntu amaliriza course ya masters. That's what happened. So in other words, what I'm trying to say, bantu mukosenga kintu kyabata due diligence. Gendo nonyeze ku musajja oyo jabeera kya kati binebiko ono omulenzi gwo mulabe saawa zino. Ono gwe mutanzo okubeera nga abuuka bulukasi abantu bamunoonyerezaako. Bwogera n'onoonyereza famire yo y'omwana ojja kulaba nga famire yonna yonna nga bwe mbadde njirese ng'ekisambu. Bonna bazaawuka dda badduka dda mu byalo ewaabwe. Kati balowooza karakita y'omuvubuka tujja tugidisikaasingako ky'okola abooluganda baluuzaaza abali mu nsi ez'enjawulo babaye n'atalikoga bumwe omwana kale mutuwe tumulabire naye ng'asobola mulabirira mumali mulabyeko omuntu ebulaayi eyo ng'alabirira omuntu amanyi abantu bagenda babyogera ne balowooza byange gwe gye weebuuzeeko ebulaayi eyo bameka abatuula awo n'akuwerukaami nga n'akutuuza ewe n'akukyaza nakyo kinoonyerezeeko bantu abasinga obungi tebakyaza bantu kubanga babeera ne bajeti yaabwe emirimu gyabwe gibasasa bali ku hand to mouth abasinga abataasoma kubanga abasinga abagenda okulwenya ssente tebaasoma ekirya sigamba buli omu yasoma abaasoma bali bulungi omuntu okuhostinga abakukoledde ekintu kyamaanyi nnyo n'akulabirira era mmwe bwe baali balabiriddeko ng'ojjadde mu America mu Europe mu nsi endala weesunangako kubanga abantu tebakyaza abantu kubanga tebalina busobozi. Kati some of these things are happening. At times mbagamba muwenoonyereze buli mu making sure mbu abantu bwe omusajja ajja mu bulamu obwo tobera nga guno okuvubuka ogenda gweswaza kubanga ng'oggyeko gweswaza karakita yaagwo nako gwennyini family background kuba gugiswaza nze bwe ne mugenda wange nga mubbi kinikakatako jjukira nze ni mulangira kasa bagamba bannaye kibedde omulangira muganda we omuto oba omukulu mubbi kiba kirina affectinga awo mba nina okuyira era n'abamuvuma babavuma nze kati bino byenzigezaako bagamba so at times bwe tukola ebintu bino kyobola tukugamba gwali eyo ng'olina mwagalwawo n'abakazi nabo munoonyereze gye bava si basajja bukama naawe omusajja genda onoonyereze omukyala gyaba edda bwe byalinga kyobola bakugambanga bw'wagenda ng'okugamba maama wo taata onomugamba taata nafunye omukyala omulungi yakubuuzanga ava ludda wa famire yaabwe kitaawe yaani ava mu maka ki ennaku z'obabuuza n'okubuuza asomye kyenkana wa akola mulimu ki kati katonda ng'agenda akuyamba ng'ofuna omusajja nga si papa ng'omuntu agenda kumanya omanye bakazi mamu akatenye ssente n'ebyenfuna nga katonda akusundika ku musajja nga si papa essente azijja mu katayimbwa nga naawe ofa omanyi mwagala nnyo okusireyinga bakazi mmwe nze mbamanyi bulungi nnyo mwagala okulabika obulungi mwagala kukola make-up essimu mwagala zino ez'ebbeeyi mwagala emmotoka ez'ebbeeyi mwagala always good life naye temwagala kubuuza ssente gye zivudde kyova olaba nzedde abakazi abange nabagamba nga nze tonsaba ssente nnyingi kwata zino eziriwo kubanga tomanyi gye nzijje omulimu gwange gumpa kino Nanti baba badduka kyobola banga tebaliiwo badduka mukazi agaleeta abakazi bagenda banzaawukako naye bakuba emiranga bagamba tukomewo naye bakaddiye bambi bagenda bakyali bato kati bw'omutunuulira baba babakulukusizza bonna bayingidde emyaka nga 5 nitugwana oddaawo nno jjukira bali baana baki bamaama babawalawo era nze bwe mba mbalaga bwe mba ndaga omuntu nagamba ndaga ku kifaananyi kya maama w'abaana bo ndeeta kiri ng'akyali myaka gye 18 ekyo kyendaga nga 2 kino ekyaleeta essasa okugamba oba ono okoze bulala kati obukadde bulwadde ng'ensi anti kati obuzibu obuliwo stress zezibakadiriza sigamba myaka stress badduka eno awalinga kabbata n'akagaati ne kajwisi kano ke mbadde nnyo akadalemoti okalaba kano katunda kennyini kaliko nakyo kano kali bali ku mazzi stress gwe balina omumanyi wataiveko kati stress ekuba omuntu kati onoonya akuteeka mu retirement atayagala kuteekako emyaka sina mingi nnyo emyaka gye nnina mugimanyi bulungi nnyo ngenda kutuuka ku 5th floor era bwe mba njagala omuwala omukyala njagala waana ate owamonopose tojja bano atano mwetaano tugeza ne bwe mba saagala abaana ate ojja kubeera ng'ojja kumenya nnyo njagala mukazi ng'oli kwana anaago emyaka 4 gwalabaago ekisooka omukazi bamuwubyewuubye akooye takyalina waasiwaasi bw'atuula afumba bw'anyuma emboozi munyumya bw'akuwaana awaanira ddala kyaba takyalimu byamasa owaana agenda mu bivulu byawa owaana abatakyazunga owaana akugamba bebi tulinayo walukaga ali wali lutala ali wali kangendeko n'emikwano gyange bwe tuli mu kisaako yaffe mu kyaki oba ku mulimu ng'omugamba genda
ate bwagenda okukyakala bwagenda mu Kibulu bwe kigwa ku mukaaga nga ddaka naye ennaku zino olugenda mu Kibulu adda 11 oyo waawa nga gwamugulira 11 ez'okumakya nga bukya be baana bemusanga nga omukazi asitudde olubuto abaana si baffe tuli ku DNA ogenda okuzuula abaana mukaaga bonna naye omukazi wamuwanga chance genda kukyakala okukyakala si kubi tyakipinganga time kubanga omuntu olina okutambula n'obuvunaanyizibwa kati kyova omuvubuka ono naye nga bwe tuli kumunyumyako waliwo kati ng'abali ku third floor nga gundi Shiba naye tayagala byakuzaala Shiba abyagala Shiba yali badde ayagala okuzaala naye Shiba buli lwe yalaba firimu zino eza gundi ziba nzibu nnyo yalaba nnyo firimu ze bazaaza Linda 1 minute hello I'm commuting. Mr. Chibedi atulimbye, Mr. Chibedi ono alabika ali ku 7th floor, agambye agenda ku 5th floor naye sijikiriza. Tulina bitegeera. Njagala tukolanga conversations nkweziti zibeeremuko okunyumirwa nga naawe mwennyini bw'obeere ng'otuwuliriza ng'onyumirwa tetwagala obeere bowali tetuli nnyo Steve omuntu wesiba ku kintu kimu kyokora mba mpisaawo ebintu ebimu nga mbeeranga kusomesa nga bwewetegereza bw'omanya kino bwe tuwayaamu kubanga live zino zirina okuba nga zikuwa fan zijjako ate nedda naye waliwo b'oyingira ennyo b'owaayiriza waliwo eyo abeweesibyeko eyo ab'e Boston oba myumyula abamu ate bannaye temwogerera nnyo abantu b'e Boston mukimanyi bulungi nnyo abantu b'e Boston mbaagala nnyo kyemusinga okulaga kamba buli na bannayuganda abali e Boston eyo the good thing about Bostonians mulina solidarity ey'okuyimirira mu omuntu ng'alina ebizibu ekyo kyamakulu mwe bokka bwe nalinda by'omuntu n'afiirwa omuntu waawo temusobola ku mulambo kubalemerera mwekolamu omulimu nadde e Uganda wano ndabye abantu bonna ate okumanya abantu b'e Boston mulina amaanyi ne bwafiira mu Texas mu California Uganda abali mu Boston balina ekintu kimu togetherness naye obuzibu obulala bwe balina bwokka bwe balina obuzibu obukyasinze lugambo gossip bageya boogera kino beepiica bwepiica omusajja wo tosobola mutuma ku katale abeera nga mukozi okumutuma ku dduuka kugula butto atuuka e bodaboda n'emukwata bwe batyo gw'obitegeera otya Mr. Chibedi nti beepiica abantu bange bali bamanyi ekyolugambo osobola okukkiriza kubanga omuntu akwata bukwasisimu n'atandika okwogera ebyambiyone naye ekyokwepiica abantu by'okwepiica abakazi beeyo bakaaba amaziga bagamba Chibedi twajja najja wano ne bba wange ye yandeeta ne bba wange nga si okumulaba obulabi agenze kunyumyako kuzanya kagoofu kugendako mu kadongo kukyakalako nga taddanga bikazi bimubba ate jjukira yali yeeyiya bweyiya yakatuuka talina mpapula nga bamuteekako essente abakazi abasinga mu Boston bafunye essente kubanga bagendayo nga myaka mikadde famire yabatwala ddala nga balina emyaka 2 bakaddiye baye kyokola Boston ekyasinzeko bannayuganda abazeeyi Boston osanga omunnayuganda nga alina emyaka 8 nga tasobola kudda Uganda nga yalema yagamba wano wenfiira waliwo betwalaba gundi waliwo omuvubuka bakolako interview betwalaba nga bakyala bakuze baagala okukomawo naye embeera mu nsinga omukazi alisinga ow'ekinaana n'asanga ani Kiseka yafa Prime Minister Kiseka yali muwasizza baafa abantu bonna baafa bakaddiwa abagenda bali wasizza bakazi ow'ekinaana obonoonya wa 10 ani anaakuwasa wa omukazi ow'ekinaana ani anaakukuwa basimaati waya bamulipizi bakafumisi weebali babo gweke nyini abakazi bonoonya type eyo sizaala n'abaana yabuukamu bitya naye zaagala sola kufuna wa kinaana bannaye toyagala nfiireko bannaye mugende tubeere sizya ompadde omukazi ow'ekinaana nze sennaye musajja ne musoga abasoga ffeffeka batalya mulondo agenda afiire mu maka ate muweeremu ak'obuntu gwe bw'obeera ne sisitamu nga wa myaka 8 n'omumpa okujja kwagala tumuzike ku Mande eno gwe kenyini ogamba nti tokyagala byakwekulutula toyagala owaana omukazi owaana aba yatambulakooko ebigwa bigudde atudde ku kameeme bamunyiza embeera bamugobyegobye mufumbo anobye
owana bwofuna owana abatudde abaana kyaddamu kuzunga n'abaana ebeekyaliwo ssebo kati n'abaana tugenda tuteekamu empisa eri ekyasinze kumalayo ne bw'oba ozze ng'ozaala nkutwala wali ne kugamba omanyi wazaala abaana bameka ate bw'oba wazaala abaana bonna balekera kitaabwe saagala bino byakuzunga n'abaana bino bye mwesiriwaza musimanyi bba wange yadduka gwe sooka onoonye bbaawo eyakuzaalamu abaana omubawe kati obuzibu nsobola okusaasira kati obuzibu kujja kufuna kino ekivubuka nga kino kitwogerako omuvubuka bw'ati n'akuzaalamu abaana awo mpulira ennaku omwana wakiri bwe kiba bwe kityo tukugamba mutwaye jjajjaawe abeere wa jjajja tujjamukirireeyo saagala bintu byakutandika oyitire bagende balyenga ebintu byange obwana waba wapowadda bagende babirirenga eyo omwana omututte taata amuwa school fees asobola kugyako busu nze ebyange mba saagala muntu abikwatako biba byange otegeeza ababeera balina abaana babeera bwe batwalayo bwe bagenda okusaba sukulu abakyala abasinga obungi ebisajja bibakozesa bitwala advantage nga no kisajja child support okuwa child support e Uganda oyagala mwana bano bagenda abasinga obungi bagenda mu masomero wiiki eno yonna yesembayo abaana ogenda mu ssomero mande bajja gundi route ejja kuba esembyeyo abakazi gyomanyi kye baliko e Kampala bali kukubira batata b'abaana school fees ebintu ebyetaagisa olira omusajja mugamba abaana baddayo ku ssomero mbuye jangu wano wane kajjansi onoonye ekifo kino ntuddemuko mbadde wano n'emikwano gyange okime ssente ezo complain kubanga nze mbaddeko mu social counseling ez'abantu bangi nnyo omukazi nagamba omusajja bannaye antulugunya okumba sente fees ampisa bubi agamba soke tugende mu room 43A bwetuka mu room 43A nagamba sooka mpeko esumbuusa sooka mpeko sumbuusa ndyoke nkuwe emiliyoni emu gwe netwala abaana ku ssomero ate abakazi bambi tobanenya naawe bali eri batunda butogo batunda bintu byeyawansi batunda engoye wali obuviiri wali mu galiraaya tebalina bizinesi y'amaanyi gye baliko simanyi ba make up artist abasinga ba make up artist zino boolaba bana abali kuno abatulaba bwe bakola make up ombuuza sente meka z'oyingiza okola make up banzyako ekyebiri waba nfunye abantu tebabalina bakasitoma beeyiya talina sente za school fees z'amwana ate anaakola ki aba alina okugabayo kyagaba pasita oba omusajja aba yali adda sumbuusa n'amugyamu omwana ate bw'anaamuwaako kati n'amumaliriza kyogamba anaaba mulwazizza anaaba mukoze atya ng'omusajja amuwaako sumbuusa ng'afuna akakadde nga yeetambuli olaba babeera b'ebbala ba mitwalo 10 n'akukolako ate owakakadde naye bw'ofuna omukazi ng'oyo ng'olaba nti bagenda mwepiica lwaki oba abaana tobalabirira abaana nedda nze ekisa sikyakirina bwe abaana obaleete bajje bakule bagende bagaggawale bazituwerere wange bagejje amatama bakole batya ekisajja kijje kibatwale ku last minute batwale eri nze mbeere naawe waakiri ogane kozesanga ky'abaana nga bakwepiica ogambe sitaani yakukemye naye nga tukozeseza abaana kubanga ffe abasajja twagala nnyo omukazi bw'ojja n'abaana tuteekamu nnyo ssente omwana omusanga akusomera mu kyalo n'omujjayo n'omutwala wano ku Buganda Road n'omutwala ku masomero wano ag'amaanyi n'omutwala mu boarding school n'omutwala mu ssomero edduni n'oteekamu obudde kati laba bw'omala omwana ng'avudde ekisajja ne byoka kijja ne kidimandinga naye mukasi ne kimutwala kati tukyagala ebyo ekisa kyaggwawo bw'oba olina wazaala abaana musajja nange sikikiza kulwaki edduka n'abaana ye kulwaki bw'oba omusajja oba abasajja abasinga bakomplaininga naye kakati olekera abaana ng'obalekera mulipisi talina busobozi bulabirira baana n'abakazi ennaku zino tebakyalabirira abaana abalaba abaana batandise okweyambula balina tewabalaba juzi omwaka guno omwaka gwe gusinza okubeeramu abaana abawala abeeyambula ate kiri ku TikTok mu abali ku TikTok mweyambudde mwegabye ebyama byammwe mu vidiyo bawala mmwe mwababeera ku TikTok tugenda kutandika okukola patro mukola ebimansulo muzanya ebimansulo omusajja omuweereza laavu ogirina omisinga kwepiica n'oweereza ebifaananyi tebali Uganda abo abaana bannayuganda basinga twanoonyeza mu East Africa abakyasinze kulaga bimansulo bannayuganda anti balina okwolesa nga bwe balagako kubanga nawekokola nnyo waliwo omuwala juzi yalaga ekifaananyi bannayi nempulira naye bannayi ndabika ngenda kulaba dokita omanyize obwongo bwange bwaseetinga dda oba waweereza ka vidiyo ng'omwana yenna mukole bannayi yagenda mu kisaagaati kino kye bagamba ekyerubiri yagenda ekisaagaati kyerubiri yagenda bino ebisaagaati bye bagamba abawana bawala mutwale abaana naddala bayita bwabali eno ekisaagaati mu lubiri bayita abawala babategeke babayigiza okufumba oluwombo babayigiza okunyiga emmere bamita Nabagereka Foundation erina programu eyo ey'Obwakabaka bwa Buganda babayita ne bagamba abaana batwale bayige naye nalaba omwana omukole bannaye yakyala mu kisaagaati n'entya juzi
oba wansiki oba wambawarabu bawa ninga omwana Katonda nga yamuwa bintu ninga omwana nga yamuwa bintu bannaye ate ne wabeerawo oli omwana wa motivator teyanze tabusi bonna bayina nabaana omwana wa motivator nalabanga mutuufu talinawo kyalinawo talinawo waaka bannaye teyalinawo kintu kyona talinayo sigino eno sigino empya etikeko libalo yayimba inedda omwana bamaaso osanga ebintu bye biri mabega yazinga bizinga eri omwana walabira ddala kati kyobola mbagamba bannaye waliwo ebirungo eby'amaanyi mupolowinga ekibendera likokusi ku akawunti ezo emboozi tuzinyumya nnyo ne tukutegeka bw'atasobola kugenda mu kisaagaati ne tukuteeka mu layini n'oyikira kuli kubanga abantu babeerako nga bayiga naye n'olaba abaana ennaku zino bennyini abawala batandise okukola ebintu ebisingayo okusembayo baswazizza Uganda n'Obuganda n'Obusoga lwakuba Abasoga tebakola ebyo teri Musoga yali yeyambudde tabeerangayo obadde okimanyi mu 1999 Sindi yeyambula bonna bakunama ne Shiba bonna bakunama va ku bino Sindi yeyambula bukunya bwe nyini ne akavidiyo kyogamba nti no Sindi alina sex tape laba nno banna alina sex tape mu 1999 yali aweereza boyfriend oyo yamuzaalamu omwana asooka oyo Mario nakubaneze information ni mawulire malamba media house number way back eyo vayo sokoveyo mani eyo oyagalayo nnyo oyagala okuyingirayo nnyo oli yamu betraying era abantu bangi nnyo obuseegu bwabwe buli abantu saa yona babuta nze ebintu byonna byenjogera siwaayiriza nze ndi musajja mulokole siwaayiriza era kyovula bwe mbagamba mukole due diligence bw'oba ofunye omukyala kolako due diligence nawe omukyala omusajja mukoleko due diligence omanye omusajja gw'otwala alya ate n'ekirala learn to cohabit mufeme bino ebyokwesiba awantu muze sijja kuva wa maama sijja kuva genda mu maka g'omusajja oyo obeerengayoko wiiki oveeyo wiiki otegere omusajja ono empisa ze ziri zitya bino bye mugwira guno okuvubuka okugenda kubazaalazaalamu mugulaba ku Facebook mugulabira ku Instagram ku Snapchat wemugwesimira naye kubeera nagwo otegeere gweyisa gutya ye bw'oba gunyiize bwe kuba gusanyuse gweyisa gutya birthday zange gumpaaki ye banaye mukwano gugunda gusobola okuba nga gwoba okubeera nga gusomba wadde we kutandika okukugamba mu kukwagala ebisajja ebisinga ebino Uganda bi opportunist because sezza abakazi ate no munaye mu story y'ono omuwala bweri gwamugamba munaye ono gwe guli kwegaana omwana gwamugamba omanye omukyala abeera mukono nawe nesimanyi nakoze research bangambye omukazi abeera mukono gwe bayita Ddoolo oyo ali olubuto agamba alina emyezi 6 olubuto lw'oyo okuvubuka mugwamulimba ne kumugamba bw'abantu b'e Kampala abawala bantama ab'e Kampala kyokka jjukira bwe boogera ebyekisiru nabanaye abakazi babalimba ne babaserwalirako ate be sijja kuddamu oyagala babawala bataliko kulondoola nze kuliko upline kuno esimu yange wendi ekulaga location ekulaga code line bataliko okujja no banyige geti yange bakuba akade ndeka nabo nedda bwe baba byagala bajje mu inbox nina inbox mimulage ebyo mubikulaga naye platform si yange ebakubeera yange nga exhibition yakulagako wendi bino bibeera private bagamba kugulira gwajja bibeera just private things mbisiza obuyisa otegeere gyoba naye sigambye gweowaana oleeta amalala gaate owaana sooka ogende wali bakukuba empiso oba bakuulemu kye bakuulamu ekikyesaagala ojje owaana basooke bamugjemu nabaana oba kisoboka amugjemu kubanga bayazaala kyoba nagambye nze njagala mugumba saagala bino byakujja kunsumbwa ate omanye bakazi mwafuuka bayaayi oza okubeerawo ng'onnimba oli mugumba olumala olufuna olwange ogamba munnaye mirako zajjana olaba ne Hana mu Bible yazaala ku 9 ebyo byekisiru sibyagala mu Bible yazaala ku 9 omuntu oyagala omuntu ng'atuuse ku myaka gy'azaalako toyagala bajje n'abaana omukazi ennaku zino bweva wazaalako nze nazaala abaana bange sisaagala mukazi kujja kwongera ku bajeti yange y'abaana bange 3 am done simple gwolina okumanya mbu omusajja oyo ate omukazi baawe bw'aba nga yafa nga teri musajja omusajja okubanga baawe yafa nga yamukuba akatayimba nakyo kikulu yafaaki nga yafaaki anti baawe yafaaki siriimu oba mutima oba pressure nga yafa endwadde zonna ndeka nze nina okuwangala emyaka 17 kati nzireko oyo alina ebizibu ebyo bya pressure ne sikoselu zimupima nkutwala wali ne bakola biography yennyini oba sikira
nkimanyiza endwadde gye ziri nina okupima wenna n'ogwayo nga nange kale katugambe yafa kikutuko accident omusajja yafa kikutuko accident naye ng'omukazi yamulekedde abaana naye nga mukyala mulungi akola ebyo byonna byoyagala inamu kasente biki abaana balina okubeera nga jjajja waabwe teyafa gy'ali abaana balina okubeera wa jjajja waabwe yafa asoba yafa accident nga yabba bbadde ekyalo nga bamukolemera abantu bakolimira obabba sente zaabwe n'agamba olifiira ku luguudo naye amateeka g'oteekawo mangi awo olina okubeera nze nkugambye bw'oba olina abaana kale naye ate abo sijja beetaaga nga simanyi bawo yabufa simanyi ate sagala kwongerako bannamwandu nga balina abaana in fact gwenjagala y'oli atazaala bino byokutandika mbu ate wazaala sagala ojja kunkooyonyize otawanye n'okutawanya sirina bajeti yo nze bajeti gye nnina mukyala mugumba Katonda bwate bwe yakutonda gwe wange oli welcome oluguudo olugeti nzikule jangu ngo ojja obigula bubiguzi ogamba n'omusajja kubanga bangi gye bali nga tebazaala bangi naye lwakuba nti abantu tebamazanga mu maanyi nga babagobyegobye mu maka bafa ate bannayika amabuli ekintu ekiraka amabuli okumanya abantu bo temumanyi nze nalina step mother wange teyazaala naye step mother wange yafa in 2017 gwe twakula naye step mother wange yanjagalaga nga muzeeyi wakuba kibooko bwe mpafu omanyize okufuna okubeera mu kibiina ekyaba aba student 5 n'obeera 10 kubanga nze nalinga mu top 10 n'ofuna 10 nafunanga kibooko era nasomeranga ku kibooko nga mu kibiina nina okupayinga attention okumenga sure I'm among the first 5 naye waliwo ebiseera ebimu ticha bwe yateekangako ono azannya nnyo is stubborn olajja kukolide nasanga kibooko bagiteekese eddawe eriwo oluga mulumanyi bamboo stick it was a bamboo stick nga muzeeyi yazigula aziteeka wali olutuuka ng'agamba mumpe report nga tuziteekawo ng'agamba bangambye ozannya mu kibiina kiki ekituzanyisa ng'ate sente tukusasulira ku ssomero why nga ofuna kibooko 10 naye batukubanga kibooko my step mother used to stand in nagamba omwana muleke at least last gundi yapafumize bulungi nga bambi anyimire ate bambi yali ayagala abaana naye nga Katonda twe mu mpisa w'abaana era nayaga naziika my step mother nemmala mu kyalo eyo ewaabwe ekyaggwe nemmalayo weeks 2 nga sivangawo ng'ate abantu bavuddewo ku kyalo bagenze ne bagamba nzija kubeera wano nga nsula mu motoka bwe ngenda ne naaba nengamba nja kukubagiza omukyalo ono mumpadde ennaku 14 of morning kubanga omukyalo oyo yankolera ebintu byonna byonna mu masomero yakyalanga teka wange yalinga busy nga is always traveling tali and my mother nyena yali asoma nga ali abroad nga tali around kati nze my step mother was really very dedicated nga ajja ku ssomero ku visitation afumba akamere kange nenkalya mu muti nga bazze tukyala ku visitation nankolera emberenge zange zirize mumanye ezikaluba ezirimu n'ebinyeebwa ku ssomero nga akamere ku visitation ndya bulungi ajja tasobola kumisinga kyova olaba kyannuma nnyo that Katonda teyamuwa blessing eyo neŋŋamba naye Katonda ono omusasudde ntya to give back to the best happiness nina okumaliriza afunye omukyala atazaala nali mugumba muwe essanyu that's what it means because I have where I come from I have to give back the way kubanga omukyala oyo yatufaako nnyo n'atulabirira n'atumaking the way we are because I'm a product of a stepmother who was omugumba but she was a very kind woman naye wakuba waliwo abalala bakugamba mbu ate waliwo abaabanyizanga ba stepmother balinga bubi so debate eyo ejja times ngamba abantu abamu depends on how you experience yolina naye the experience kuba stepmother my stepmother was the best person entirely even today I celebrate her life ekyo ekitegeeza yeah Mr. Chibedi in conclusion kubanga nina appointment in like 5 kati mu conclusion mbadde njagala kwogera ku bintu bino ebyono omwana gwe bayita ono w'ekiviiri naddala bakazimu abali eyo nze njagala babuulira bintu bino kubanga oyo omuvuka si bipya byazaakola azaabikola okumala ebbanga ddene ate nze omuntu gwe njagala okunenya mu bintu ebyo yoli omukyala alabirira omwana w'omuto yali badde omuvubuka oyo yamuteeka dda cautions omuvubuka oli si maama we naffe tubeere ffe oli si maama we oli yamuyamba bwenkeera ku makya nenkuleetera saga nenzija nenzija omuwala obweru nenzikuba omuwala olubuto neneekola obusolosolo nonyamba okulabira omwana wange onteekawo condition ogamba Kibedi
ndabirira omwana ono naye toddanga bunookola ekintu ky'obusiru ne weegaana omwana yenna ali eyebweru oba n'owa omuwala olubuto kubanga okiraba wano omwana gwe nnina nsobola okuba nga gonyamba buyambi kubanga omuvuka bamuyamba buyambi omuvuka talina ssente omuvuka talina kyakola tayimba mbw ayimba gyekiri talinayo hiti ekola akozesa social media okulimba abawala ate abawala abasinga omunya bannayuganda mugezeyo social media mwagala nnyo profile ezinyirira eziri zitya mwagala ffe abantu abatalina gondi filter tujja kwalaali tuli kwalaali ffenna bwe tuli kwe mutugobako mugobi mututeekako ebisongasonga mutulimbalima mutuwaayiriza muteekako endwadde zitaliyo ne mutwala mutulubalalusmatulisitabona abasinga obungi bagamba omusajja oyo tusobola musobola ebigambo byayogera ebyo byokola bayogera ali ku kamera ate mu reality ebyo bibatiisa omusajja wa kamera kale nze mugaane naye nze jasigala nga ndi wano nga mbasekerera mbagamba ekintu kimu mulekere okwagala abasajja aba ku intaneti kuno nga mubaagala nga tukoze due diligence kola due diligence naawe omukazi weetaaga omusajja alina obuvunaanyizibwa omuvubuka bw'aba tasobola kubeera n'abaana be manya waliwo obuzibu oyo muvubuka alina abaana abawerako bw'aba tasobola kubeera nabo obuvunaanyizibwa atalina ayebase naawe takozesezza kondo naawe n'okkiriza mbuli okuba oyagala kubeera ne sereemu mwe mubeereyo musimanyi mukwano gwange sereemu mubyegobeeko tukkirize muli mu mutima gwaffe tugambe katonda atubuleesinze bwakuwa omusajja manya gy'ava gy'abeera buuza akola mulimu ki bana yasoma kiriwa baganda be bali batya mikwano gye bamiitinge ofune story endala version okomba osobola okubeera nga you attach to know the kind of person gendako naye out olabe yeeyisa atya ye mwaba anyiiza ali atya bw'oba kisoboka buli weekend olwokutaano beerako mu maka ge muyombe mulwane musomoze mukole mutya omanye aliyakitinga atya bw'oba omunyiiziza this is what makes you to choose the best man in life nabo abakazi betwe bwe tukola bw'ojja ewaka olina okubeera nga oba obeza emmere olina okubeera nga onyeyonja olina okubeera nga omanyi okunaaba olina okubeera nga owunya bulungi olina okubeera nga naawe oli darling olina okubeera nga olina nyashi annange n'ennyashi bweri kya waliwo ekintu ojoba omanyi amaanyi ga nyashi naye nze olwakuba bwange buba butono obukazi bwange bwonna bwe nali njagadde bumodo era abasinga obungi abamanyi abali kuno ku live bakima bagamba omusajja tebakulimbanga mukazi we yasooka yazaala mutabani we yasooka yali modo mu Sylvia-Woli owookubiri yali namba 3 Miss Uganda wagambe wamuzaala mwani Sylvia-Woli yali modo mu Sylvia-Woli chapter ya Miss Uganda way back ne omukazi owookubiri omanyize okuvadda nze musajja munda bwefaanana njagala nnyo abakazi abalungi abamalayo abo bo nfiirawo era obuwala obutono nga bwe bayimba akayimba obuwala obutono bulimu ekyama abo bwe tesiti yange naye jjukira ennaku zino obuwala bujja kati ne bubeerako ne kanyashi akatono keyongerako katono naye ngaowa motivation speaker y'omuzalaye ng'ate naye kakazi aliwa motivation speaker sisobola ono omukyala gwe yazadde omukazi lwakuba bambye kya fighting for omukyala abagambye wano bw'abadde aweereza ezo video ze muli kulaba eziyita amaloboozi akugamba si mukyalo oyo ngambo wa motivation speaker ogambye mbu talina tekuli kintu talina kyalina owa motivation speaker oyo mwana muto nnyo kubanga namulaba alina emyaka 3 oyo mwana akyali muto nnyo saka ku mwana muto naye kati nze bwemba sobola oyo mwana muto njogera ba myaka 4 bw'obeera emyaka 3 saagala kubanga ojja kunsumbuwa munywa sisha muzina endongo mpaka 12 mweraga mwagala kwamba siraba nkoma wale Uganda talina mulimu alina iPhone 15 talina mulimu alina emmotoka talina mulimu simanyi bakola batya bazuuka emmotoka bw'ogikebera yaabwe y'abawala abatambula ekiro babeera ne suitcase mu mmotoka buli luguudo alinako boyfriend bw'agenda ekajansi alinayo omusajja bw'akwata olw'ejjinja alinayo omusajja tagendako wantu natamanyayo muntu bwe tugenda mu nyegenyege kati nyegenyege yinejja ogenda kubalaba nga gyali alinayo gwalina basiiba bazu bw'ogenda Entebbe alinayo gwamanyi bw'ogenda Masaka Road alinayo gwa talina district gyagenda mu abo tetwagala batulumiza emitwe naye mukama nze nkozesa mara ensonga zino tuwayizzaamu ku mboozi eno twogedde ku byonna naye mbajjukiza mbagamba champion good mugende mumuwagire kubanga project eyo yakumusomesa olw'omukaaga mugende muwagire champion good mugende mumuwotereko amaanyi mugende mumuwagire mubeere mu bungi mwenna mugende mugule ticket nga bwe musobola abasobola mugulire abanywani bammwe abali e Uganda bagende babeere mu champions good because the motive is okay ekirala bino ebikwatagana njagala kwebaza nebazako omukwano gwange nga sinabagenda Shiba gy'oli Shiba nkwagala nnyo mukama nze ne musajja nkusingako ku myaka ate sikwefikira nkwagala lwakuba ne kunoonya nedda naye nkwagala nnyo kubanga
olaze ekintu abayimbi kye batatera kukola. Gwe muyimbi wekka omukyala asinza obugagga okusinza ku research ekulaga you are worth $1 million. Yes, thank you for making it. Ekirala Shiba njagala kwebaza okubeera nga ositudde abayimbi obaagaliza nnyo. Teri muyimbi akoze kolabo naawe ayagwa. Buli muyimbi akola kolabo naawe ayinawo waali wakiri tasobola kubeera nga enjala emuluma ayina ka saloni ayina ka business ke naye nga kolabo yo ye yamuwa root through. Sindi njagala kwebaza mu bintu byonna walabisizza omulabe ku lunaku luli olwaliyo ne tumanya ani atuwagala ani atatwagala. Sindi nga maliriza njagala kwebaza okubanga ng'oyagaliza nnyo mu kwagalizako. Gwe muyimbi asoose okukwata ku muyimbi amaze emyaka 10 nga teri amubuukinga Bulaaya ng'ogenda mutwala London ne Dubai. Nsibudde amutegedde bwe mba nimba tweyanziza nnyo Mr. Kibedi. Nange neyanziza nnyo maama webale kundeeta tuwayizaamu. Abanaye temunyiiga bibadde bigambo byange bibadde byange ng'omuntu tonyiiga naye nga bw'oba oyagala kunfolowinga ogenda ku Kibedi Ronald Cox account oba Kibedi Cox genda onoonye Facebook account ezo. Tutera okubeerako tukola kiro saawa 5 ez'ekiro eza Uganda mpaka ku makya bwe tukuba emboozi ensi n'ekwata omuliro buli omu n'avaawo ng'agamba ono omusajja atuggyako stress. Yes. Bannange baswire nina appointments bannange hayize Wayne mugamba mutya Mr. Kibedi.